bukwateko omugambe eddamu magezi okole ki oyigo sevinga nga ngamba mujja kutunyigira mbu tetubayamba naye nga nammwe ki mwe kizibu era omukyalo wakati ennyo mukunnemerako we natagala nze nga banka nzitya nga ngamba kakati nze atasoma banka ngenda kunnyonnyola ntya naye mba ndi awo mukyala kisakyo wakati nga ntagala olwo bannangidde nnyo obutasevinga bannangidde kenfuna nteeka ku mumwa kwegamba nga nze mpagira oluyimba zenfunawo zikola ki zendya omukyalo oyo nandeeta mu mmepa nga bakyali awo oyo yeyandeeta muno sawo kati nange nsevinga gamba muno mukyala muwanguzi akola ki era toyina kyoyogera ku mmepa toyina kyokola ki nze mu kusevinga ono ye taata wange mu byaki by'okusevinga mukyala Nayiga nkwaniriza mu ddakiika ntono nnyo ojja obeeko by'otubriefingamu oyo yeyanjigiriza oyo okunnangira ennyo mukunkalabula ennyo nange nennyingira tukwaniriza nnyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatali basiramu Mukama yeebazibwe nnyo. Nze bampita Nayiga Swagiya. Mama azala omwana omubwati. Mama omupya ali ku board. Neebaza Mukama nti nange mpeeweddwa omukisa okubeera mu maaso gammwe. Sigenda balwisa. Mutuufu nkyawa nnyo omuntu atawanya banne. Gwe buli ssaawa nga ggobera toyina zotandika nazo olina ekizibu kya mitwalo 10 naye oyagala tukuyambe n'emitwalo emeka 10 abaffe gwe ebbanga lyonna gwe zo ziteekawa mutunyiigira nnyo n'ofiirwa nga ne transport akutwala okuzika tomukola ki tomulina olw'okuba nga sikuwadde nfuka mukwano omubi a bad friend ono omukulu wange olw'okuba sikuwadde nfuka bad sister nedda tekikola bwe kityo ebizibu by'olina nange byenkola ki ekyenjawulo ekiriwo nze oluusi mba sibigambye tekitegeeza nange sirina wenkola ki wempita tweyigiriza okutereka muze nno si mwangu naye tugweyigiriza buki abasoma bayibuli waliwo awagamba nti ffenna tuliwola amaki amawanga sinze nzekka agenda okukola eggwanga oba sona omwami yekka wabula ffenna Mukama yatuwa obuki obuyinza teyabuwaako bamu kubaga ffenna tuli mu kifaananyi kye teyalondako ffenna yabutuwa kakano tuyigiriza okutereka ekipapula kino kigamba okusevinga kyeki okusevinga tujja natandikira wali lwaki oba otereka olw'okuba wawulidde mukyala Victoria yagamba bannange tutereke abaffe gwoterekera ki tetugenda tereka buteresi tuberenga n'egenda beranga n'ekigendererwa nti nno omwaka guno nandyagadde oggula entebe mu nnyumba yange kakati tereka nti Mukama batuyimusa amadaala waliwo alina ekizibu nga kya ntebe nze ekizibu kyange kuvuga ku ki ku mmotoka omulala ye ekizibu kye omwana we kutikkirwa mu top kiraasi tuba n'ebizibu byaki ate nga kyekyo oli takumalaamu amaanyi olw'okuba agoterekera mwana we bamutikkire mu top kati oli akugambe wabula mama gundi toli siriyasi fe abakazi twogera kugula mataka gwoza kutikkira mwana iye kyekyo kyoyagala ensi self service tugenda kwetolerawo bye tukola ki bye twagala tera bye tusobola ate mbabulireko bakyala olw'okuba mama gundi yasibye enviri za mitwalo 6 nga agenda ewaabwe Masaka wamma naawe n'olega bbaawo ne bbaawo oli ayingiza kiki ate basingo maza oyingiza kirala n'oli ayingiza kiki bane tusigale we tusobola webagula soda ewe 2 omanyiwo n'olukumi omanyiwo ekikutwala webagula omutwalo kiki mumale mutusumbuwe bana temusumbuwa mikwano gyammwe nti she's a bad friend. We are not bad friends. It is you who is bad. Gwe mubi gwateterekera bana tutereke tutereke tusobole okusigaza emikwano gyaffe. Yes tutereke kozi nalabye kuno okutereka kyeki okutereka kwe kukola nti maze okutunda nzomu ndi mobile money ntunda engoye ez'abaana ntunda engoye ez'abakazi ntunda amasimu ndi wano nawali lwaki nze ntyanya okuba nga siina ssente sagala kubeera nga siina ssente kyova olaba nga njagala nembeera nga ntunda byonna kati we mala okubitunda nentereka
kye kibayita okusevinga nti maze otunda obugoye bw'abaana kanterekeko omutwalo balina kibatera otugamba nti bwoba ofunye emitwalo 10 terekako 8 kozesaako 2 ekyo si kituufu olagakunga nti emitwalo 2 zigenda mala ekizibu kyo tereka z'okola ki z'osobola ate tetugenda kwerabira terekera kiri eri ensonga eri ekuteresa ssente gye tutereke yensonga lwaki tukola ki tutereka ate buli omu temumwesiga banaye ssente nzibu nti njagala kugula ttaka toteresa muwanguzi oterese negundi omuterese trust one person goba weesigisa ki ssente zo ate abaffe bwe tumala omuteresa omuntu oyo ekiseera singa kiba kituuse omuggyako ssente zaffe leka tukole ekyo kyewali walagaana wali mu kusooka wakubira meeting cause tuba ne meeting gy'okuba ng'oli wekka genda okole ekyo kyewayagalira okugula n'ekirala nina we nalabye ewatusoomooza nti what are the requirements neetaagisa kyotandika business first things first tandika kyoyagala nze mpola abantu ssente naye tekitegeeza nti lunaku it's a bed of roses nti tebandyaza amanya bibeeramu n'oteresa omuntu time ye neetuuka ey'okumubanja n'otamufuna ku ssimu I never give up not because tebinnuma but kye nayingira mu nkikola ki ate nkyagala in the first place nkikola ki nkyagala abakyala tukole bye twagala bagenda kuwanira enkoko nti bannange enkoko zifuna kiralu nze natandika n'enkoko bwe nti era kati ndi wala nnyo nzimbye badiya tokola kyoli kola gwe kyoyagala nti neonaba tekifunyeemu nga webadde osuubira but okyagala do things that you love si mukwano gwo kyakwagaliza but gwe kyokola ki kyoyagala nzoomu n'ekirala business tuziteekewa teekera wowulira emirembe toteeka wotagiwulira nze njabaza kola ekintu nga okiwuliramu ki emirembe ng'ate okyagala buli kimu tukiwenga obudde nze omu nina abapangisa nina omumanya n'emyezi 8 naye sinti nno sikimanyi naye muwadde obuki tweyigiriza okuwa ebintu obudde and another thing what attracts customers kyekiyinza okuleeta ba customers gy'oli tetububuuka nabo customer agenda okujja nga manyi kyayagala kati sigala ng'oli wansi we tusigale nga tuli wansi waabo abantu because already agenda okuva ewaka nga manyi kyakola ki tweyigirize n'okubawula tweyigirize okubeera n'ekitabo mu bizinesi mukyo ajja kuleka okugula wa mama gundi kubanga amanyi munnange ate naakola ki nayiga wange yamanyi ebyange nze nwa mobile money naye nina ekitabo nti aleka okugenda wa mama gundi naye najja ewuwo lwaki aleka okugende wa gundi kubanga gwakumanyi newabeera ayina newaba talina ojja muwola nti nekolo lwafunye bambi ajja kukola ki ajja kujja tubeere n'ekitabo mu business naye ate tekitegeeza nti you have to kuwola up to the other extreme no olaze omanyi nti no newaba akulidde still tezijja kuluma but tubeere n'ekiki n'ekitabo twagala tetwagala because that is the order of the day gwe tojja kubeera nakyo neighbor abeere nakyo kakati how do you attract this person beera n'ekitabo it is the only way to go kyekiyinza oleetera business zaffe okugwa ate okubawola ne tukola ki ne batubba anti kyekyo kyeŋŋambye towola nnyingi nnyo zinaakuluma buli omu yamanyi bw'atambuza bizinesi ye nze mobile money siwola 20,000 tukoma ku 50,000 awo kati towola kukola ki kuyitawo nekyala lwaki twandikozeseza sako zino ofuna ekizibu nga kitono nnyo oluusi ku ssomero okwewandiisa kw'abaana babagamba 10,000 gwe wawulira 5,000 kakati ojja kubira abatwala mu ssako yammwe omugaye munnange ensonga ya 2,000 egi mu banka tebagenda kuzikuwa n'oluusi bajja kuzikuwa kitwala emyezi 3 okugenda okuzikola ki okuzifuna naye ate wano it is going to be very flexible for you nti just 2 minutes ojja baafunyedde 5,000 wano kiri very flexible right so ensonga lwaki mwandibadde mwesigisa ono omwami ssente zammwe kyekinandirowoozezza kansubire mbagaseeko mukama bampeera omukisa
tweyanziza nnyo tweyanzege mukyala Nayiga Swagia oyo nno yanzirako naye ansoomooza byakoze bingi ng'ate bye sitannaba nakukola ki landiroodi mulamba kaakati sigenda kwerabira kuba kalango tuyina sitiika zaffe gamba munno gundi waaguze sitiika mukwateko mubatyako ki nayibawo mukwatangako that is love yes mugamba okwegatta geemaanyi naye bagamba kwata ku nayibawo mukwateko mubuuze waguze sitiika mubuuze waba agiguza agisasudde sente mmeka mubuuze akubuulire ya 10 mmeka 10 mmeka kale tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'okulokola obudde tuyinayo omusomesa waffe omulala mwagambye kanyama kasavu oba tuleetewo byenda oba tukole kanyama na byenda kiki temubyagala kanyama na byenda kale tugate engalo zaffe tumwanirize bannaaye omusomesa Mr. Jjuuko tukwaniriza nnyo ssebo mu masajja empowerment ate naawe entegedde nti okola ki togwamu maani bw'abanga omukyalo ono asobola okula poloti agambye alina akakadde ki kamu kitegeeza osobola okukola ki kakati mu kaseera kano olw'okulogera obudde kubanga kwagala kutandika ssaawa 5 naye ng'omanyi ssaawa z'omuggalo ogamba ssaawa 5 akubisaamu okwo ye n'ayongeramu ssaawa ki tugenda kwaniriza gamba munno bagenda kwaniriza mukwateko sigo wamuleese obulinde bagenda kukola ki tugenda kwaniriza tugenda kukola ki era atalina kyafunamu nze nkwewuunya atalina kyafunamu nkola ki era nze newunya n'abajja mu ssomero nga lino mu kirasi ng'eyo n'ojja nga tolina yadde na peeni yadde n'akatabo kuba bagenda kubuuza kuba kati newaka wagambye abaana baani bulijjo munsekerera nti saasoma naye leero ngenda muki kinaaba kyannako omwana okubuuza maama kikyasomya sezzaaki kinaaba kyaki kyannako ngamba nti maama osomyeyo ki ng'omugaa mwana wange binyumye naye sikyajjukira neki kiba kyannako kiba kibi nnyo infact kubamu akafaananyi ogenda mu kulima kyokka n'ojja tolina nkumbi kyokka fedda mu kyalo gye twalimiranga tewali nnyumba gyogenda kusala nkumbi kati kinnuma nnyo buuza neibawayi watambudde n'enkumbi ntegeeza peeni n'ekitabo mubuuze watambudde na peeni aba teyalize kugambe nawe namba okola ki olulala mujangana kale tugenda kwaniriza jjajja gamba munno bamuyita jjajja mmeka bamuyitani jjajja mmeka manyize ndi muntu wabakadde emuwaki ebigambo byayogera nze kuwange ebinkola bulungi oba gwe bikukosa leero katusabe Katonda nawe bikukole ki bulungi bannaye jjajjaffe jjajja waffe Mrs. Nabukenya Joyce banna ekwaniriza ojja oyogereko eby'abantu yabo omwandiisi eyanziza nnyo okuko omusavu bamemba ba MEPA mukama yeebazi mukama mulungi ekiseera kyonna mulungiza embeera n'ebyabazungu nga sibimanyi mwami Ssaabadde omwanjuzi waffe bamuteeka mu kutu ku mumwa nembeyanza nammwe bammembe omukisa okunjagala mu bukadde bwange omanyi ogwo nagwo mukisa okubanga musobola okunjagala nga bwenfaanagana nga bwendi kunjagala nga bwendi mukulu director naawe neeyanzizza nnyo okutuwa omukisa guno era nennyongera okweyanza sijja kulema era sijja kivaako ebbanga lyonna
olw'okuba nti wafuna ekirooto kino kisobola okuŋŋaanya abantu bano bonna mu bibuuzo oba mu mpapula zino zonna. Olupapula luno lwe batuwadde kuliko ekibuuzo ekigamba nti okukola kyeki. Ekyo sijja kigenda kiwanvu naye ngenda kyogerako katono nnyo olw'omukulu ono dayirekita. Yasooka n'afuna ekirowoozo kino, n'afuna obuvumu, n'afuna ekirowoozo kino. Bwe yamala okukifuna n'akiteeka ku mmeeza. Ate nammwe abaakigula nammwe mbeebaza. Kati nno omubuufu omwo dakiika simanyi ze bampadde naye nga sigenda kwogera, sirakozesa bintu bingi olw'ensonga bw'okozesa ebingi emyaka mugiraba. Nze kyentegeera nsuubira nammwe kyemutegeera. Omuntu aba takyakwata. Ngenda kwogera ku kintu kitono nnyo. Ngenda kwogera ku kusoomozebwa. Ngenda kusooka mbuuze abayizi baffe oba abasomi baffe bamemba ba MEPA okusooka kwa byonna oba okuddako emabega. Okwegatta g'emaanyi. Kati ngenda kwogera ku kintu ekiyitibwa kusoomozebwa. Ekibuuzo ngenda kiteeka ku mmwe. Njagalayo abantu babiri bannyonnyole. Njagala tusomese ffenna. Emirundi egisinga njagala tusomese ffenna kuba nsomesa abantu abakulu. Njagalayo abantu babiri. Asooka atunnyonnyole okusoomozebwa ye akutegeera atya. Mikono gye njagala nonde. Ani ayinza okuyimirira n'annyonnyola ekibiina kino ye bw'ategeera kigambo kusoomozebwa? Muganyulo ki omuntu gwafuna kutereka ssente mu bbanka oba mu ssako? Okukola ekyamazima abantu banditumirira okukola. N'okolayo ndowooza wiiki ng'eki n'obukyawa. Kati ekibuuzo kyabuzidde okukola kyeki. Omuntu yeetaagisa ki oba ssente mmeka okutandika okukola? Omukyalo ono namba 5 gy'abadde asteginzeeko gye tusaba maama tunnyonnyole. Omuntu yeetaagisa ki? Neetaagisa nusu 100, neetaagisa nusu 2 binnyamba okukola oba abantu bano tebalindiridde okuwulira okuva mu gwe mukama waabwe. Bannange omuntu okukola teyeetaaga kuba na bukadde 10 oba na bukadde 3. Ssente zonna z'oba olina okusinziira ku bizinesi gy'oyagala okukola zitandika. Okugereza ku nze natandika saaluni yange nga nina emitwalo 6. Essaawa zino osobola osuubula ebintu by'obukadde 4 oba 3. Kitegeeza ne oba olina ssente entono otandika okukola. Tutandika osevinga mpola mpola. Osobola otandika n'osevinga okutandikira oba ku 2,000. Bw'oba bakulekedde akameeza mitwalo n'ojjako 2 n'ozisevinga. Okumala omwaka oba olinawo ssente zisobola otandika bizinesi oba emyezi 6. Tweyanza mama, tweyanzeege. Tweyanziza nnyo mama, tweyanzeege olw'ebigambo ebyo. Kati gwe oyinza okudoga naye ayogedde bikimukwano si byangu. Si ki? Okusomesa nga bambise nga nakoze eki nga nafudde. Ne nebaza Mukama nti ndi muki
omukyala yafudde wali waggulu badde bamuyita Betty kati badde babikobedde babikaani kuno nduddeko era baakedde ku makya bajje balaba yakoze eki naye ndi mulamu nkyebaliza muki nze mu mepa mazembe emyaka 3 muwala wange kisakye yeyandeeta ne Justina abaddewo wano ng'akola ki nenze mu mepa ngyeyimirizaamu era ndi musanyufu nsuubira najja sinyira bwe nti kati nkola ki ekyo nkyebaliza ki mu mepa nfunyemu bingi era ndi musanyufu nnyo kituufu nalina omulimo ng'era nkola naye nga simanyi nti omuntu bw'okola okola ki osobola okufuna ekiddako nga nkolera ekintu ekyo kuweerera baana naye kituufu oweerera era kirungi n'oyina okwekolera ng'omuntu otuuka ekiseera n'okula n'okaddiwa nga tokyasobola kola ki ebintu byo by'okoze ne bisobola okola ki n'omwana afuna wasinziira okukuyamba nga muki nga maama n'otamumenya nnyo nebaza musomesa wange ne mukyala we Hajati mwami muwonge alika yantuusiza ku ddala lyenkoze eki byendika essaawa zino najja nina butinitini naye kati nze mu myaka 3 gye mmaze nyina poloti 3 era nga nzijje muki Emeli Wakiso abasinga abamu muno mu mepa nyina bye nakola ki abamanyiiwo n'abalala bajja genda bakola ki bwe n'abankulaakulanizaayo endala 2 ziri Kampala emu nagizimbyemu emu sinakola ki sinagizimbamu nze ndi musanyufu nnyo naye nziguze ntya teri muntu atasobola gula poloti nekuba kwewaayo nakukkirizako buli obeera ng'olina okukkiriza mundaayo tosobola funa kyoyagala buli kimu okifuna kuba olw'okuba nti olina okukkiriza muki nze ku saluni yange enkola era nzikiriza nti nkola ki era nfuna ne bakasima bakola ki n'abamepa mwebale kumpagira kuba mumpagira bw'oba ne miliyoni 2 osobola okugula poloti naye abamaaso b'okubeera nayo nagamba sikola ki sisobola bw'oba ne miliyoni 1 osobola okugula poloti nze kyeyalina akagambo kaatera okukozesa totunuulira kinene naye saba ssente bakuzikuwe ogenda okole ki okole abamu bamukiwuliriza mu matu simanyi naye nze nakikwata mu buki ne bampa emitwalo 5 gasobola okunzaayira miliyoni 5 naye ozikozesezza otya kati mbagira wano okugula poloti nze nalina miliyoni emu nensasu nengenda eyali alina poloti ye nemwegaya nemuga myezi 3 ngenda kuba nkoze eki mazeyo poloti naye saasobola gikola kyera naye obwetowaze bwange n'obukakamu bwange bwe bansobesa okumalayo ki poloti yange bwe togwamumanyi nti bwe yana akasente akati tosobola kukola ki kugula poloti bamepa tulwane nnyo tuve mu muzigo teri muzigo mulungi omuzigo mulungi gukunyumira ng'owa landlord ki landlord mulungi ng'omuwa ssente ze landlord mubi nga tomuwa ki kyova olumuntu bavuma nti babi netabangako muki naye yazimba ennyumba yasobola okukola ki nange nazimba ewange nahaddeko n'abapangisa tojja kujja nga sikola ki ssente zange nazijja mu mepa nenwanda nkole ki nange nfune kati tojja kujja ozanyire mu ssente zange mepa yampa ssente nesikola ki byebyo ebyange mukama abawomu Now munzikirize obutamanya bwange bwantuusa ku kyokya ate sandi kituuseeko toseka mwana wange kubanga omusoga akoba kulobone kulokole ki tosekera nakwe yange yonjire seyambala sikulangide naye genda mpola kubanga oseka seka mpola nakulanga saagala galiringo nakati sizagala naye ate sina kyakikolera kiringa muziba alina ki omugo tagunyumirwa naye agwagala kwa kukola ki naye sizagala mu bulamu bwange era nakati simanyi mukoma ni mukumusaba nyamba tetesi naye njira ninda muko
what is saving? Okutereka kye kikamba buuzemu. Ani ainako ka idea katuna tuyambe muko. What is saving? Njaga tuyite mu bumpimpi. What is saving? Saving kye okutereka kye kambuze muli mu baffe abatereka sente mufe. Wanji? Okutereka kye Wanji mama. Notereka nti obadde kaloganga nti kati saving ngenda kuterekayo sente zange nti ntereseyo sente bweziti naba nfunyeyo sente bweziti nja kuba nsobola okukola ekintu kyenjagala nga nsingiza. Okay, tweyanza nnyo. Kati mukuleko mu ngalo. Now, okutereka kintu kikulu. Okutereka kwe kuddira kiri kye wandikozeseza kwolwo n'otakikozesa oba sente oba ki n'okitereka niweerekereza n'okikozesa oluvannyuma ku lw'ensonga emu oba ki oba endala. Katugeze agamu gajja kubanga mazima nga gakaawa. Oyinza okera ku makya n'ogamba ndudde mu bupangisa naye bupangisa buno bwe nduddemuko ndaba waliwo naliko side z'ekireka omwami ya